Ngenda kusookera ku Kemisera. Era njagala abakyala bonna abayimbi babeere ku live eno. Bwe njogera ku nsonga ya Kemisera, mba njogera nga taata, mba njogera nga omuzadde. Ate ne mbuliira ku bayimbi abakyala. Kemisera nasooka kumulaba ku live ng'atukowoola Abitex, n'akoola Balamu, n'akoola Eddie Kenzo, n'akoola Mama Fiina. Zino nali sibirabye naye ne bampereza ne basalamu akantu ako nga mpita tinali muzikiriza nnyo mu talent kituufu kuba namuyitako omusayininga ne muyiiza ne muwa nendagira Ariane nendagira Niseno ne mugamba mpandikirayo oluyimba olw'abakyala bavudde mu bufumbo ng'obufumbo bubalemeredde. Ebiseera ebyo waliwo Serena Button babeerawo ne Kemisera ng'obufumbo bwabwe buli nnyo mu mawulire. Nimbagamba njagala owandiika oluyimba nga bali mu kwewuunaganya buli omu ebizibu bye yafuna mu bufumbo. Nenoonya essimu nenkubira Kemisera. Kemisera ne mugamba njagala oyimba oluyimba ne Serena Button nga muyimba mbeera gye musanze mu bufumbo. N'agamba maneja wange ye Mary Button. Nze nimanyi nti agenda kukisanyukira nnyo kuba yali yiiti. Oluyimba lulungi nnyo, ebisenge singa byali byogera nga Kemi ayogera ebyalaba ewuwe ne Serena nga ayogera ebyalaba ewuwe. Embeera n'agiwanvuya. Oluyimba ndekamu Serena Button nentekamu Peace Lalisa. Oluyimba lyotambula. Peace Lalisa tiyalinaako nsonga emutambulirako naye abantu yalutuulamu. Kakati nemuyita nemugajja nkusayininga nja mugatta ku bayimbi be nalina ebiseera ebyo. Kemisera tusinkanako awo Mengo ne tutambula nendagira ne lwe yakola endagaano namulinda saakola ki saamulaba. Era kati saawa kino singa y'omu ku bayimbi abatambula singa yakkiriza okutambula kubanga alabika bulungi n'okuyimba obulungi amanyi yeetaga weetazi kuwa byakuyimbako. Saddamu kumulaba naddamu kumulaba nga ali ne Mary Button batambula obutaali musango. Kakati naddamu okumulaba mbabbye muka munne ebyo nabiwulira mu lugambo ngenda okuwulira nga afulumya agenze South Africa naye nga nze mugoberera eno message ebigambo byange njagala akantu kono mukasalemu mukamumpeere Kemisera. Teriyo kintu kya kisiraani mu bulamu ku mukyala nga weebakibwako buli musajja. Naddala abayimbi abakazi balina omuzoogo, abaddala abayimbi abamu abanoonya way out. Naddala omukyala aba anoonya way out talina kyatakola. Omukyala ayagala omusajja nga talina laavu ye naye ng'agenze kubala kasente. Omukazi ku ssente talina kyatakola. N'obw'oba oyina envunza akwambaza sokisi kasita akulaba ng'oliko ki. Abayimbi abakyala naddala era meseji eno gyayegendebwa akawala kange. Teriyo kintu kawala kange nakasayininga bakita namisha. Message njala egenda ewuwo n'abakyala abato abapya. Teriyo kintu kya kisiraani tosobola kufuna mikisa mu musajja nga abasajja bakwebakako, producer nakwebakako, gwokoze naye kolabo nakwebakako, Kadima agenda okugomanyi tajja kukubira oluyimba nakwebakako, TikToker agenda okukolera challenge nakwevunikako. Amazima ga Katonda mugulu tosobola kufuna mikisa. Okimanyi nti waliyo abasajja abamu bamugamba genda webake ku mukyalo oyo mwebakako omulundi gumu n'oba ng'omumaliddemu ebisiraani byonna n'ebibamba. Teriyo muyimbi mukyala yeebakibwako ono n'oli n'afuna mikisa. Ekyo tekibangayo. Funa omuntu omu baba agenda kuteekamu ssente akuteekemu ssente obeere waggulu. Kemisera okyabonaabona nnyo muwala wange bonna abatokyusizza mu nkola eno wammanga mpulirizaako mubuulira kubanga oyo muwala wange kuba omuzaana kugambye okyabonaabona nnyo bonna abatonna bakubonerera kuva ku bwenzi. Kemisera bonna abatovudde ku bwenzi obulungi bwo bugenda kukusalira bwereere. Kemisera ffe tumanyiko n'abayimbi babiri abamumanyi abamuzaalamuko nga era bamanyiddwa yali Masasa Lukagana Aruna Mubiru onfuna bulungi. Kakati ate abalala b'otasobola kwogera abeebase ku Kemisera
Mukama Katonda yakuyambe n'ogenda South Africa n'okoma ng'oli mulamu ate Mukama akuwadde chance eziwera. Kemisera weesonyiwa obwenzi lokoka obwenzi tolina kyogenda kubufunamu. Njagala ombuulire bw'obanga ebbanga lyokoledde obwenzi essaawa zino nga tuli bulungi ngo basobola omusajja omufeera asobola okuteeba ssente n'olaba nga akuwadde obulamu n'atuuka eri ssente ne ziggwawo n'amala n'akusula oba ngambe n'okugwa eddalu yagudde n'eddala omusajja ssente zamuweddeko yafera abantu yafera atafereka n'ayavuwala n'amaliriza nga amusuddewo naye nga ebyo byonna ekisiraani ky'obwenzi kye kimubonyaabonya Kemisera. Kemisera bwe yakubye essimu n'abadde awo ne bebe kulu nankubira essimu nangamba njagala essimu ya Mary Butter maze okulaba katambi ako nenonya Mary Butter ne munonya ne mugamba njagala ompe contact omuwala ali ludda wa Kemisera nenkwata essimu ya Mary Butter nenjuliza bebe kulu nakubira Eddie Kenzo nange nenkwata essimu nenkubira Eddie Kenzo nangamba ffe tulinze kumanya wawaali tuweereze tiketi. Omusajja gabayita Kenzo akolerawo ne bebe kulu oyo mwe basajja abala kuba ebyobufuzi libyo byali bitwawula n'ebintu ebirungi babikola anti bali mu kintu bali mu system kati mandi awo manager wa promoter waffe ye mwogezi waffe omuta IC Studios we South Africa nankubira essimu nangamba tetutegedde omuwala waali nemba kwasaganya nenteka ku ssimu nenteka ku Eddie Kenzo ne boogerezeganya ne bakwatagana Kemisera kwe kukomawo naye oyo Kemisera n'abakyala balowooleza mu bwenzi oyina talent n'olwokuba oli mulungi ojja gendewo nakuweeyo 2 akuweeyo 3 teriyo kisinga